Ye omusumba Kayiwa Richard nga asumba ekkanisa eya House of Hope esangibwa Ssumbwe mu ggombolola y'Emyuka Wakiso asomesezza abakkiriza okusabiranga mu kukkiriza era n'abakuutira bulijjo okwejjamu omuze ogw'okuyayanira ebitono ng'agamba nti ebinene biri mu kukkiriza. Musumba Kayiwa Richard asumba ekkanisa ya Ssumbwe House of Hope esangibwa Ssumbwe mu ggombolola y'Emyuka Wakiso bino abisomesereza mu kubulira kwakulembeddemu ettuntu lya leero ng'onasaba abakkiriza okumanya bye baagala bwe baba nga basaba. Ajja kuwa okuŋŋaanya by'otutuuyanidde kuba teyabituuyanira yakoba teyabikola ki teyabituuyanira naye waliwo abaamukuŋŋaanyiza. Omusumba Kayiwa abadde abuulira akuutidde abakkiriza okwejjamu omuze ogw'okwagala ebitono ng'agamba nti Katonda tagaba bitono kuba yennyini wa binene wabula nga kyetaagisa oyo asaba okumanya ky'ayagala. Yakuteekerateekera binene toganya mu bikkunafuya kutuuka kweyolevu sigala ng'oyayanira Mukama kye yateesa ku bulamu bwo. Aba yakuteekerateekera binene naawe weerabe ng'omunene nga togenda kuyayanira buntu butono. Onyenyamidde olw'abantu abangi abanafuya Katonda ng'ate bakimanyi bulungi nti yennyini byonna ng'omusumba ategeeza nti ekyokunafuya Katonda kikyamu era nategeeza nti Yakobo singa alina endowooza bw'ekyo teyandisobodde kuwasa lw'ekyo gwe baali bamusuubiza. Kyogamba nti Yakobo gye yali alundiranga ensolo tewaaliyo boogera waaliyo n'abayinza okumuga nti ninaye gw'osiriwola kigenda n'oyo omuwala after all bonna baki ate after all bonna taata waabwe ali ate after all nono agenda kukola ki kuzaala abaana so such for that Yakobo yagamba nedda I'm not worth small things ndi munene nteekeddwa kutwala biki binene naawe yayanika binene olwekyo Mukama kye yakuteekako. Omusumba Kayiwa asabye abakkiriza obutatiisibwa bogezi kubanga ne Dawudi teyawuliriza bigambo nga kye kimu ku byamuyambako okumega Goliyaasi. Ye akulira abavubuka mu kkanisa ya Ssumbwe House of Hope nga ye muganda Moses akutte abavubuka okwetanira ekkanisa n'obuweereza ng'agamba nti mu Kristo Yesu mulimu emirembe. Abavubuka mwenna abali eyo mbalamusizza munnange mujje tuweereze Mukama guno omulembe gunyuma guli mu Kristo. Ne Bayibuli yennyini egamba nti omuvubuka weeyagalire mu buvubuka bwo weeyagalire otya mu buvubuka bwo ng'oli mu Kristo Yesu. Ensi etabanguse ensi ekyuse bannange wali Kristo waliwo emirembe. Neus Kyomuhendo yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.